Kitegeerekeseko ng'abasuubuzi abazenga bafiirwa emmaali yaabwe olw'okwanjala kw'amazzi mu kibuga bwe babadde bategese okwekalakaasa ng'entabo eva ku nsimbi ez'okubadduukiririza abasuubizibwa okuva mu gavumenti ate ne zirwayo. Kinajjukirwa nti abakungu mu gavumenti bazenga batuula okusobola okusala entotto ku buti abasuubuzi bano gye bayinza okudduukirirwamu, wabula okuva abasuubuzi bano lwe baakosebwa ku nkomerero y'omwezi ogw'Ekkumi omwaka oguwedde, mpaawo kyali kikoleddwa. Kati olunaku olwaleero akulira ekibiina kifuta nga kino kye kitaba ebibiina by'abasuubuzi mu ggwanga John Kabanda ategeezezza abasuubuzi nga gavumenti okuyita minisitule y'ebyensimbi bwe yafulumiza ssente ez'okubadduukirira era nga baakuzifuna mu bbanga lya myezi 3. Gassanyu olunaku olwaleero nti tubadde tukola tirelessly n'ebitongole bya gavumenti ebivunaanyizibwa ku ssente omukulembeze w'eggwanga ze yabawa. Basebo ne bannyabo tweyama mu maaso gammwe nga tetutya Katonda nti ssente zammwe ziri release era gavumenti egenda kubasasula obutasukka wiikisi 3. Ono bw'atyo abasabye okusazaamu okwekalakaasa kwe babadde bategese. Twawulira omulanga gwammwe nti mugenda kwekalakaasa ng'ennaku z'omwezi 25 omwezi guno. Kitegeeza abadde wabulayo ennaku 2 oba ku 3 okulaga obutali bumativu obwo kubeerewo. Tubasaba okusigala nga mukyali so calm and patient. Tulinde wiikisi 3 buli muntu afune ssente ze. Ng'oggyako okwanjala kw'amazzi okwalabikako omwaka oguwedde n'omwezi guno, waliwo abayingiriddwa amazzi ne bafiirwa bya bukadde, kyokka nga Kabanda agamba nti abagenda okutunuulirwa be baba basooka okukosebwa. Abantu abakosebwa mu bizimbe byonna ebyakosebwa mwenna muli covered. Yadde abaatiisibwatiisibwa okuva mu balandiroads ab'enjawulo mwenna muli covered. Abantu abakosebwa bali 100 n'okusoba. Lwaki bangi? Ebizimbe biri wano ku Nabugabo bw'obitunuulira ebizimbe biri ku Nakivubo. Waliwo ebizimbe nga edduuka limu likolebwamu abantu 8, 6, 4. Kati abantu abo bateesigaŋŋana twabaleka ku round table. Buli muntu n'aleeta akawunti namba ye, enamba ye y'essimu wamu n'endagamuntu ye. N'edduuka mwakolera era twabateeka mu area y'emu ku lupapula olugenda okusasulibwako era buli omu n'afuna ekyo kyagwanidde okola. Wabula asabye abasuubuzi okwesonyiwa okukolera mu ntobo oba giyite basement z'ebizimbe ebize bikosebwa amazzi gano, ng'agamba tebikyali bigumu, ng'asabye ne poliisi wamu ne KCCA okubaako kye bakolawo. Abakolera wansi mu bizimbe basements naddala mu bizimbe bino wammanga okuli Total Building, okuli French Plaza, okuli Kwalisero Bus Terminal, okuli Nabukeera Plaza, ebizimbe ebyo Jambole mugezeeko okwebalama emyaliro gy'owansi. Wano abamu ku bakulembeze b'abasuubuzi okubadde Moses Rugema we basinzidde ne bakiikira bannannyini bizimbe bino ensingo obutabaako na kye bakola, ng'embeera n'egenda mu maaso okuggyako okubongeza ssente z'obupangisa wamu n'amasannyalaze nga balinga ababeegobako. Tubakoowoola balandiroodi, tetuli mu lutalo nammwe, naye tusaba ffe bakasitoma bammwe kubanga ne gw'oguza ebintu bw'aba yeemulugunya omulaba ne weebuuza kasitoma wange abadde ki, okuleka nga by'otunda si bya mutindo. So tubeegayiridde amasannyalaze gano ageekanamye 9,000 kakadde, tubeegayiridde ekitongole kya ERA tukyabakoowoola. Ensobi zino muziraba naye mwesuliddeyo gwa naggamba. Mutegeeze ow'ekitiibwa President Museveni nannyini ggwanga lino abeeko kyakola muleme mulimba. Zaawedde Hindu yakusakidde emboozi eno ku lwa KSTV agaleero.